really hoped to meet General Museveni here so I could publicly face him and hear what more lies he has to tell us after 40 years. To hear from him straight the gains he's protecting. Is he protecting the potholes? Is he protecting the rotten hospitals? Is he protecting the broken down schools, the broken down infrastructure? Is he protecting his power and right to torture citizens? I had always wanted to hear that, not privately but publicly from General Museveni. Anyway, it's all right that he's not here because he's in the past and we are discussing the future of our country. So I'm very glad and I hope to share ideas and to teach and learn from these our colleagues. But of course, I must assert it that the people of Uganda, especially the young generation, the new generation that I largely represent, is committed to changing their country and to taking back the right to determine their destiny. I am ready and committed to lead the charge to change Uganda, so help us the Almighty God. But I salute you, sir. Kyagulanyi Ssentamu oyo mwamuwulidde awuvaako maswala mwamuwulidde oyo president wa Uganda addako katuwuliriza bino ebigambo sooka owulirize president then wa analysis tambuza vidiyo eno eri buli munnayuganda president omutuufu mwamulabye oli ali mu bibye twabadde mu byaleero mu bya future yaffe oli ali mu past twamulese bali abaana ba future mwawulidde mwamuwulidde omwana wa future president Kyagulanyi Ssentamu addako mwamuwulidde mmwe nawulira abagamba tagenda mwezo debate kambabuulireko kino obutagendayo ekyalibadde ekisinga okuba ekibi kakati abannayuganda yayogedde nabo abo abatasobola ku accessinga social media ate yayogedde okukakasa abo bonna bulijjo abagamba mbu talina manifesto yabakakasizza kamuzeeyi aka past kekwese abaana abadisikasinga future mwamulabye Kyagulanyi Ssentamu bannange bw'oba towuliriza musajja oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tolitegeera bintu bino olunaku lwaleero ayogedde omusajja annyonnyodde n'akugamba there is no bad soldiers bano abasirikale oba ab'amagye abo si babi ababi be bali bakomanda baabwe senga komanda aba mulungi ng'ebigendererwa bye birungi bambi bano babajja kukola birungi naye komanda bw'aba mubi nga n'ebigendererwa bye bibi na bano baba bagenda kwonooneka kubanga oli kyakomandinga bano kye bakola. Njagala nkutegeeze nti Museveni agenda lwawo okumanya baani abamuwagira mu gavumenti ye n'abatamuwagira ne mu magye. Lwaki? Nti yateekawo embeera nti the moment wolagira nti tomuwagira, the moment wolagira nti byakola tebiriiyo, akutta oba abaako ne kyakkola. Kati abantu bali eyo basirise mu poliisi ne mu magye. Waliwo abali eyo nga bafulumya n'ebigambo ebituvuma naye nga balinze kadde kaffe ffe tuyimirire tudde ku street nga tuli serious, tulage ddala nti tuli serious, olabe we batatwegatteko. Waliwo omuntu eyagambye tejja kubeerayo revolution nga tewaliwo teriyo revolution ya mirembe. Nkubuulira kino, bannamagye n'abapoliisi baakoowa dda ako kategeere, babatuma okukola ebikolobero ne bakola ebikolobero ne bakyawa bo ate nga bambi bo tebafunamu, babonaabona abaana baabwe bali bubi. Omukulembeze agambye njagala weegendereze abatugoberera ojja labanga bonna bafaanagana. Bw'oba towuliriza mukulembeze azzeemu n'akittaanya olunaku lwa leero, mwabagambanga busimanyi kwata ebijambiya kwata ebiso, simanyi kwata ebibiriiti. Omukulembeze leero abaleese ku ttaka mwenna agambye tekikwetaagisa na kukwata wadde ejjinja. Revolution zonna ez'abadikiteeta ekisobola ekintu ekibawangula kubeera waddembe. Ebyo bye biwangula badikiteeta, naye buli wojjayo kala ezimufaanana ate yazikusinga kubanga yayina emmundu ayina resources zonna, then agenda kwekwasa ekyo akoleko ebikolobero nga yeekwasa ekyo. We are non-violent. Genda osome ku bitabo oli ajja kugamba mbu tewali revolution etaliimu simanyi kukola. Yes, teriiyo.
teriyo era revolution yaffe mwagirabye dda tennabeerako oko ya mirembe. Basse baganda baffe tubamanyi, batulugunyiza baganda baffe, abalala bali makomera. Revolution yeeyo tejja kubeera ya mirembe, naye fe okubeera ab'emirembe gemaanyi getuyina agasinga obunene. Mujja kutegeera abali naffe ng'olutalo lutuuse wali ku protestive vote, time ya kuyimirira kudda ku street. Fenna tujjule ku street bwe tuti. Dictator buli wokitaninga ne kifuuka violent yakifunamu atya. Nti dictator buli wekifuuka violent kitema ku numbers ey'abantu abajja okgenda ku street. Batuuka nga bagenda batono. Lwaki? Kubanga baba batya, baba bali mu kalyeri akagamba nti waliyo obuvuyo. Naye bwe tugenda nga tuli peaceful ne tuyimirira mu makubo ne tujjula tuti buli nsonda ya ggwanga ya Uganda. Museveni ababa tulabidde bannaffe abali naffe abali invisible. Museveni anoonya okubategeera kyagaana tasobola bategeera. Time eyo gwoga lwaki asindika bano bootafire ne beefuula nti balina ki, beefuula abali naffe. Then abali invisible bagende beegatte ku bootafire nga balowooza otafire mbw abirabye, kumbe bootafire bobadi. Okategedde bano bootafire babateekawo nga bait kanyeebwa. Bano bannamagye n'abapoliisi abawulira nga baabikoowa dda Museveni byakola, bwe bawulira Jena abyogerako batandika okugamba oba osanga twegatte ku Jena ono tubeereko ne kye tukola, kumbe oli baamutaddewo nga kanyeebwa. Yes, abo bakomanda time egenda tuuka ng'ayogera ekigambo nga talina gwasobola, teri asobola muwulira. Ako nka bagamba abo bakomanda b'abannamagye n'abapoliisi saawa zino bakyasobola okwogera ne babawulira. Waliwo time egenda otuuka nga ne bwayogera teri amuwulira, nga balina okuduumira banoonya munoonye aliwa. Ekyo nkikubuulira, eggwanga Uganda ligenda kununulwa. Museveni ekintu kye yeewala gwe munnayuganda kudda ku kkubo akitya nnyo. Senga mumanyi amaanyi ge tuyina mmwe. Bino byonna Museveni bipazo byalimu byayononeramu ssente, simanyi national ID, simanyi biki. Oyo yenna gasiya kigwera mu bannayuganda kusituka kusalawo kugamba nti Museveni tukukooye si gwe tulonze. Respect, Commander.